Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrah mukasagemanya gangi omulungi atulaba nkwanirizaako eyakategatako olunaku olwaleero era nga nkugamba nti tusinzidde Kampala Uganda tunulira ensonga mpitirivu nnyo mu ggwanga Uganda wabula nga embeera eri mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero kwe kubeera nti ensi yonna yalumbiddwa akawuka akaleeta obulwadde obumanyiddwa nga coronavirus COVID-19 era nga embeera eri mu nsi yonna ebifo ebisinga biri gazetted abantu abazuuliddwa n'obulwadde buno bali gazetted bali mu kye bayita quarantine oba quarantine okusinziira gye wasomera so mu mbeera ebeerawo kwe kubeera nti bakuzuula nti olina obulwadde obwebuti obusaasaanira mu mpewo ne mu body contact oba omuli amalusu omuli okwasimula omuli okussa omuli embeera y'okutuuyana bakujja mu bantu ne bakuteeka somewhere n'obeeraawo nga woofunira obujjanjabi era nga n'abakulaba bakulengerera mu distance empanvu mukko wabula nga olunaku olwaleero ffenga omukutu guno tusazeewo tunoonyereze tukyalire amasinzizo ag'enjawulo mu ggwanga Uganda tulabe nti okucalling off gatherings zino kiba affectinze batya era balina nteekateeka ki ey'enjawulo olunaku olwaleero era tujja kuba tufuna abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo inshallah tugenda kuba tufuna his eminence mufti wa ggwanga Uganda owekitiibwa Sheikh Ramadan Mubajje tujja kubanga atufuna owekitiibwa omusumba Lozias Bujingo tujja kuba tufuna omusumba Jackson Ssenyiga tujja kuba tufuna n'abasumba abalala bangi era tujja kuba tukyalira amasinzizo ag'enjawulo naye nga wondabira essaawa eno tusinzidde ku muzikiti gwa Old Kampala Gaddafi National Mosque mu mbeera eriwo essaawa eno sigenda kubanga nkulwisa kansooke nkutwale bulambalamba nkuwe speech ya mufti then tukomewo nkubuulire ki ekiddako tovaawo. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitani rrajim ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Abooluganda abasiraamu ne bannayuganda mwenna okutwalira awamu assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tukimanyi bulungi ensi kyeyolekedde ekikemo ky'ekirwadde kino ekimanyiddwa nga coronavirus oba COVID-19. Ekirwadde kino kikutte ab'amaanyi n'abanafu abagezi n'abatali bagezi. Amawanga gonna gali ku bunkenke olw'ekirwadde kino ku lw'okubanga tekimanyiddwa ngeri ki gye kyanguwa okutuuka mu bantu wadde nga tumanyi amakubo gaakyo naye kirabika nti ate ekyo kyakabi nnyo okusiigako ne Ebola Uganda gwe yasobola okuwangula emirundi egiwerera ddala 3 wadde Ebola atta nnyo okusinga abantu abawona naye kino ekirwadde wadde nga abafa be batono okusinga abasigala nga balamu naye kikwata mangu ku lw'okubanga okujjako Uganda we twogerera ye ekyali bulungiko naye ng'ensi yonna kumpi mawanga 17 obulwadde butta abantu n'olwekyo embeera eyo ereetedde okubeera nti gavumenti yasazeewo ebyo bye mwawulidde mu kwogera kw'omukulembeze gw'eggwanga eno Yoweri Kaguta Museveni eggulo ng'ategeeza engeri oba enkola eteereddwawo okulabika nti tulwanyisa ekirwadde kino ng'okubeera nga amasomero gaggalwawo okubeera nti ebifo eby'amasanyu biggalwawo ebifo awakuŋŋaanirwa abantu abangi biggalwawo ebinyumo n'ebintu ebyaki ebyokwejjalabya ng'embaga emikolo gya pate oba raale nga biggalwawo bikomekerezebwa okumala omwezi mulamba ennaku 32 n'olwekyo n'emizikiti ebifo eby'amasinzizo n'amakanisa okubeera nti gaggalwawo. Kino tekisookedde mu Uganda wabula ate ffe tulabika ffe tukikoze ku nkomerero wadde nga tukyali bulungi nti tewonabeerawo
bantu balumirizibwa nti balina ekirwadde kino naye okwerinda si buti ate tumanye nti Mungu ajja kutugezesa nga aya gye nsomye agambye nti nja kubagezesa n'ekintu kyonna ng'okutya enjala obugagga okubeera nti busaanawo nga kati saawa eno mulimu abagenda okufiirwa bizinesi zaabwe ate n'obulamu nabwo bujja kusaanyazibwawo nga Mungu atugezesa n'ebibala osigale nga oli mulamu tujja kuddawo mu mbeera yaffe nga kino kiweddewo ng'okutya kuweddewo naye tuleme kubeera nga tugira ki n'okunaaba engalo zisitula obukyafu obusinga obungi n'olwekyo wookutte ng'otambula wookutte ng'oli mu takisi wookutte ng'oyingira mu ofiisi tebanaazizaawo oba wookutte ng'olinya amadaala mu ofiisi oba mu kalina wookutte ng'otudde ku ntebe tomanyi muntu atudde mu ntebe eyo gwe gy'ogenda okutuulamu n'olwekyo twewala ennyo okulabika nti omuntu ozannyira ku kirwadde kino kubanga kirwadde kibi nnyo ate kyakulwanyisa kyamaanyi ffenna kye tutya. Alright, still Ibrah Mukasa gemanya gange era nga nkugamba nti tukyali mu mbeera y'okufuna bannaddiini ab'enjawulo. Omuzikiti guno ogumanyiddwa nga Gaddafi National Mosque okuva n'olunaku olwaleero okutuukira ddala ennaku z'omwezi omwezi ogujja ogwokuna gye gunaaba guggweerako eyo temujja kubeeramu swala omuli juma ne swala endala nga Maghrib Subuhi Ishahi ne swala endala ziri etaano era nga basaba abasiraamu musinzire mu maka gammwe musinzire mu bifo ebyenjawulo mugazetinge mu bantu abatasukka muwendo gw'abantu 10 musobole okuba nga muyimirizaawo essala because kitukakatako nga abasiraamu era nga embeera eriwo essaawa eno wano juma tejja kuddamu kubeerawo ne swala z'endala olw'ensonga nti tulina okuddamu okukwatagana abantu abatasukka wansi abatasukka bantu 10. Akadde kano kennyini ngomaze okuwulira ebigambo by'oweekitiibwa His Eminence mufti w'eggwanga Uganda Sheikh Ramadhan Mubajje kankujjeyo eyo mu bulambalamba nkutwale nkuwe omusumba amanyiddwa nga omusumba Aloysius Bujjingo owa House of Prayer Ministries wali Kananland era nga olwaleero luno naye abadde alina okubeerawo ne service emanyiddwa nga lunch hour tebaddewo service eno agiholding ku TV ne radio era nga embeera gy'oli mu kulaba byebyo ebifaananyi by'oli mu kulaba essaawa eno ebya church ye nkalu nzibu temuli muntu wadde n'omu lunch hour tebaddewo era lunch hour si zaakubeerawo mu kifo kino wabula lunch hour zaakubeera ku radio ne TV era nga mu mbeera eno eriwo aba security bowe bali okulaba nga bovasiyinga security y'ekifo n'embeera egenda mu maaso mu buufu buno bwennyini bw'oli mu kulaba wano wabeerawo abantu bayitirivu nnyo ku church y'omusumba Bujjingo wabaawo abantu bayitirivu abakunukkiriza mu bantu 15,780 approximately mutwalo mulamba wabula nga tebajja kubeerawo okumala ennaku 32 bakusinziira mu maka gaabwe okubanga basaba. Akadde kano straight away katwegatte ku musumba Bujjingo tuwulire ayina nteekateeka ki eri abagoberezi be ne church ye eya House of Prayer Ministries tukomewo tovaawo. Nkulamusiza ow'ekitiibwa. Nange nkulamusiza Mukama waffe yeebazibwe Yesu Kristo. Ebigambo mbiwulidde naye ekirungi nti tulina media twabitaddeko live ku radio ne ku TV. Twebaza Katonda nti tewaliwo mulwadde mu ggwanga ate era tekyandibadde kirungi okumala okufuna abalwadde oba abafudde ne tulyoka tutekinga precautions. So government yakoledde mu budde nga bulijjo government ya Uganda ekolera mu biseera naddala ku bintu ebikwatagana n'endwadde. Kinajjukirwa nti President Yoweri Kaguta Museveni yali pioneer mu kulangirira nti siriimu waali oba abalambuzi tebajja balekere naye yavaayo ne Mama Janet kampeni yetambudde bulungi era ndowooza mu mawanga agandi badde gaasaanawo singa baabikkirira Uganda yali yakusaanawo because of HIV AIDS. So ne ku kino move nnungi of course ebyenfuna bigenda kukosebwa eggwanga lyonna era ndowooza okuva epidemic eno yabaawo eggwanga likoseddwa kubanga Uganda ndowooza ekola nnyo imports okusinga exports ndowooza percentage erabika erina waggulu nnyo nti teyogereko eswaza ate nga imports ze tukola
okusinga zibadde ziva mu Asia. Uganda terina nnyo byejja mu America, naye ku lukalu lwa Asia bwe tuba tetulina bya Japan, tubana bya China, bwe tubana bya Thailand, tubana bya Malaysia, olukalu olwo luvaako ebintu bingi ate nga luli under attack. So revenue zote zikyatambula. Kyemmanyi nti singa akazendalo kano mukatwala ewa Madam Doris Akol, era mwandifunyeyo statement eziraga nti we are affected. As a church, the church has not shut down. What was shut down for purposes of saving life is the gathering. The church is me, is you, is all of us. So the Bible teaches that even the gates of hell shall not prevail the church of Christ. So no one can shut down the church. What has been banned is the gatherings. Ngawe embaga babakoseddwa, n'abenkuŋŋaana ez'ebyobufuzi babakoseddwa, ne church bweto bekoseddwa, naye era ndowooza nti abenkuŋŋaana ez'ebyobufuzi era nabo balina omwoyo ogubafugiramu nti bw'ogamba nti pate gundi oba pate gundi tekuŋŋaana tekitegeeza nti oli agivuddemu. Kaakati ne church tewali yavudde mu kukkiriza, si church yokka ne masigidi zonna bazigadde, naye tekitegeeza nti omuntu yavudde mu busiraamu. Era ate ndowooza obusiraamu bulina enkola eyo nti w'osanga wonna osaalirawo. So mu mayumba mulimu emisaalo, ffe tufukamira ne tusaba, tuyimusa emikono ne tusaba, tutambulatambula wabeeru mu compound zaffe ne tusaba. Nze ndowooza nti though disadvantage weeziri ne advantage gye nsinga okulabawo, it is an awakening call. Abantu bagenda kuddamu okulowooza nnyo ku Katonda okusinga bw'abadde alowoozebwako. Bwe bigenda bulungi abantu tebabeera nnyo ku Katonda. Thank you. Musumba atulaba yali agadde okumanya in terms of spiritual believing and thinking, how is the church going to be affected when people don't go to church and stay at home ne basinziza ewaka? Era twaliyagala kusinziza waka. Okukuŋŋaana kwonna kuba ne impact. Kuba ne impact. Ne bwe kuba kukuŋŋaana kwa kugenda mu bavubuka banno, era wabawo impact. Okukuŋŋaana kirimu ffe nti when you are more than one, there is some comfort. So abamu balina TV nga nnungi nnyo, home theaters, naye omupiira gunyuma nga akuŋŋaanye ne banne. Nga oba kibanda, something like of a sort, ne w'okuŋŋaanidde ne banno. So wagenda kubaawo ekiwuubaalo. Nyina abantu bangi abali mu mawanga g'ebweru, ekigaawula ku lino eryaffe gayitibwa amawanga agaakulaakulana. Tebali ku street, era tebagenze mu offices, naye bakola. Era nsobola okuwa evidence ku simu yange ne nkulaga nti betusaba nabo bonna bakola. Buli nyumba erimu PC ezimala. Ate network, internet, weeri ezitowa obulungi. So emirimu gy'abazungu betugamba nti beggalidde giri mu kutambula, naye ffe betweggalira kubanga tetuoperatingira nnyo ku professionalism. Ffe betweggalira tuba tweggalidde. So okukuŋŋaana okwo tugenda kukumiisinga, naye kaseera ka kwekuba mu mwoyo. Nzikiriza nti endwadde embi bwe ziti bwe zijja, wabaawo effect, wabaawo okunyiiza Katonda okuba kuliwo. Tuba tulina okwekebera kiki ekiyinza okuba nga kigenze bubi, kikyamu kyekisobola okuba nga kyekibaddewo. So wagenda kubaawo okwenenya, abantu bagenda kuyingirako mu kusaba n'okusiiba, abantu bagenda kwenenya, abantu bagenda kusaba, bagenda kwesabira, wagenda kuvaawo obunafu obwa kangende wa pastor guni anteekeko emikono ku mutwe. Naye nnyini omukubira essimu n'aga nti oyinza oba nga walwadde, tojja. Then of course nature finances tukyogereko kubanga emizigiti, amakanisa tebiri funded by governments, not at all. Okujjako by individuals abawaayo willingly. Ate nga obligations zizowe ziri. Buli sinzizo weriri naddala ffe abali mu urban, waliwo amazzi, waliwo amasannyalaze.
Kwotadde ne internet awamu. Nga kwotadde ne internet awamu naye security is a must. Yeah. So bweba yakuwebwa government yakusasula. Bweba yakuwebwa kitongole kya bwannakyewa ekyobyokwelinda ekyobukuumi ekyobwannannyini era ojja kugisasula. Toyinza bagamba nti baveewo mu kaseera kano nga mwena temuli ku church. Security ate yeetaaga okubeera ggulugulu. Era ndowooza oyiseeko ku house of prayer. Security bali mu meetings butereevu. So twongera okuteekawo measures naffe eziraga nti ate tetufiirwa omubi alemu kuteekinga advantages eziwera. So financially tugenda kukosebwa kati ngeno media yaffe sort media yonna at large eyimirizibwawo church era church yagitandika era mu muli awe nti tetutwala buli kalango tuli bamaanyi nnyo following nene nnyo omuntu yandyagadde alange naffe ne tubuuza olanga biki olanga product ki abantu abalina sente ezangu aba herbalists baani abalcohol aba cigarette ewali sente ezangu ez'ebivulu abantu gye tubavubya ate situagala baddeyo tetutwala sente z'abivulu omuntu ng'alongooka ate tumuddemu tumunnyeke gye yava. Musumba omulungi atulaba yali agadde okumanya tuyina embeera y'ebiweebwayo tithe ekimu eky'ekkumi mu nnaku zino 32 oba 31 okusinziira embeera bw'enaabeera muteeseteese mutya okugjayo ekiweebwayo kya Katonda okudda eri echurch? Ffe tulina standard gye twassaawo era embeera ne bw'eritabuka etya tetugenda kukyusa. Tetunoonya ssente kuva eri bantu, tunoonya kye tusobola okuteeka mu bantu. Bwe balituuka mu ssente bajja tuwa era bw'oba otunudde twakola rediyo embaale teri kirango kiva mbaale, twakola rediyo ebusoga teri kirango kiva busoga, twakola rediyo embalala teri kirango kiva mbalala, tulina rediyo emubende ne Fort Portal. So mu bigendererwa byaffe ssente si ze zikulembera. Sirowooza nti tuyinza okufa mu nnaku 32 ewaffe Masaka gyenva bagamba nti ekiro kimu tekivunza nnyama. Ekiro kimu tekivunza nnyama. N'olwekyo mubali mu kuteekateeka ssente ziveeyo zitya house of prayer teriimu, omusumba bujjingo taliimu, era twatudde n'abakadde buli omu era nga alina ebiroozo bwe bityo n'abasumba ne tugamba tetusobola kuva ku standard yaffe. Tugenda kunoonya Katonda tuweereze n'obwesigwa abantu gye bali bafune services. Katonda gw'anaabanga akutteko engeri yonna gy'anaaba amukutteko anaatunoonya naye tetusobola kugamba mbu tutaddewo emikutu gigino baweereze ssente. N'abaana b'enkola nabo nabagamba nja basasulanga bulungi naye tunoonye kye tuteeka mu society. Kikulu nnyo. Tetunoonya kye tujja mu society. Singa tufuna kye tuteekayo ennimiro gy'omaze okusigamu obulungi osobola okuba n'essuubi si ku olwo si enkeera naye gye bujja osobola okufunamu amakungula. So ffe tufaayo nnyo ku kiki kye tukugattako value for your time, ebisigadde ne tutunulira Katonda. So tetuyinaawo strategies zonna za kujjayo biweebwayo oba bimu bya 10 mu bantu. Tukkiriza nti anaaganyirwa, tukkiriza nti memba asobolera ddala bw'abanga afunye okukuuma ne tutuuka ku lunaku olwo lwe tuliddamu okusisinkana tetugenda kufa. Amina. Nga tuvuddeyo eyo omulungi atulaba yali agadde okumanya abantu ababadde bajja mu services za House of Prayer Ministries, tubadde ne lunch hours, tubadde ne special services, wabaddewo ne service ya Sunday. Bagenda kuba bazifuna batya? Kye kiba kisemberayo ddala Musumba. Bagenda kuba bazifuna awatali na kujula. Tebagenda kujulirira nti kale singa ngenze mu lunch hour. Abaviira waka nga bajja ku service egenda basange waka. Ab'oku mirimu Katonda nga atuwadde obulamu, service kati ziri live mu studios zaffe ku TV ne ku radio. Ku Sunday service eva ku ssaawa 4, latest nekoma ku ssaawa 9. Tugenda kuba na experience gye tutafunangako. Nsuubira okubeera mu studio nga worship gwe tukuba wa audio oba wa videos ku TV, tutambuze worship oyo ne praise nga tuli mu studio nga abantu bali maka gaabwe era ku ssaawa 4 ku dot
service ejja kugenda ku mpewo naye ngeri live from the studios. That is ku radio ne TV. Ku radio ne TV. Okay. Concurrently. Okay. So Katonda nga bwana nnuŋŋamya bwento bwenjo okukola service yo naye ekigambo nja kibulira nga bwenteko kibulira. Esaala zijja kusabibwa nga beziteekwa okusabibwa. Tugenda kumisinga fellowship togetherness eyo. Naye nga tetugenda kuba nga tugifiiringa spiritually. Tugenda kumisinga personal touch eyo tetusabidde amafuta gatambule buli muntu yesiga amafuta. Naye house of prayer eri trained to pray. House of prayer kumpi buli member wa house of prayer omulokole n'atali mulokole ayina eccupa y'amafuta mu nnyumba era amanyi ekyokukola. Era kyemanyi nja kubasabira buli muntu akwate eccupa y'ewaka yesiga amafuta asiga abaana be omwami n'omukyala beesiige balye lanchi yaabwe buli lunaku kigenda kubanga kiri big okusinga ne bekyandibadde nga tuli wamu era tuligenda okusisinkana nga buli muntu alina testimonies obujulizi bugenda kusuka buteekwa okubeera kuba kati si kyali mu movement up and down kati nse tulinze wamu buli kaseera kenfuna nfuba okuwuliriza Katonda nfuba okusoma ekigambo kye nfuba okufumiitiriza. I take time to read and meditate. Nkola notes zenteeka wansi ne zenteeka mu mutwe kubanga ebbanga lyembeera naawe oba olirabye siri muntu abeera ne textual sermon kubanga saagala kulimitinga Katonda nti bwe nabadde naye nawulidde ebintu bingi ne mpandiika oluusi byonna babikwata ku ggwe naye bw'otandika okwogera n'abantu akuwaata ebikwata ku bo kyenteekwa okumanya ye theme agenda kukola kuki nti agenda kuteereza ebifo ebitali bisende agenda kumenya ebisibe eby'ekikomo agenda kutematema ebisibe ebyekyuma. Isaiah chapter 45 verse 1 to 3 alyoka atutwale mu bugagga bwe sitaani bwabadde yanyaga n'abuteekako n'oguzikiza gwe kubanga wanzikiza tulyoke tutegere nga ye Mukama. Ennyiri z'engenda okubulirako bw'amala okuzimba message njagala ginsanze ku kituuti. Tweyanza nnyo tweyanzege Musumba. Amina. Thank you so much. Oye Musumba Bujingo owa House of Prayer Ministries era nga bubaka bwe obuwulidde tuyita mu mbeera y'okugezesebwa ng'eggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu era ng'embeera eriwo kwe kubeera nti yo Uganda omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ku lw'okutangira bannansi ekirwadde kino ekireetebwa through body contact n'empewo yasazeewo awere enkuŋŋaana ez'abantu abasukka mu 5 era nga embeera eno tusaba tugigondere tugiyitemu mu mbeera y'okugezesebwa. Ibrah Mukasage manyaga ngo mulungi alaba najjo sinzira kubanga olaba nkugamba nti oli ku mukutu gwaffe guno omuganzi era nga nkugamba nti tukunukkiriza abantu emitwalo 10 egy'aba subscribers aba viewers thank you so much aba commenting thank you so much aba liking thank you so much n'aba sharing content mwe bali balala as a team tutunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda era nga tusazeewo tukole special report about amasinzizo mu ggwanga Uganda era nga tufunye mufti ow'ekitiibwa tata waffe Sheikh Ramadan Mubajje tufunye omusumba Bujingo ate nga akadde kano nkugamba nti jala tufuneko n'omusumba omulala tulabe what is happening ye ateeseteesa atya ayina nteekateeka ki era bo bagenda kubanga bakola ki. Omusumba Jackson Ssenyonga owa Christian Life Church wali Kavule Makerere Kavule bwawo ng'ogenda bwayise era naye twala tumufune tulabe embeera eriwo olanga kansoke nkuba ku fiiru ya church ebifaananyi by'oli mu kulaba yeeno era nga nayo erina kubeera lanchawa olwaleero luno budde bwa lanchawa wabula nga temuli muntu wadde n'omu asazeewo yasinzire mu church abuulirire omwo olwo bataapinge nga bateeka ku TV nga bateeka ku radio ye abantu gye basinzire wake babere nga bafuna embeera eno era nga church nkalunzibu olw'embeera eriwo nti omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'alangirira embeera y'okuba nti abaana gazetinga nga tebasuke nga muwendo gw'abantu 10 bwe butuuka omuwendo ogwo kiba kitegeeza tewali mbeera yonna ya kugazetinga so embeera oli mu kugiraba ye embeera ya church nkalu nzibu temuli wadde n'omuntu n'omu era nga kadde kano nganya nkuwe omusumba Jackson Ssenyonga owulire yenga bo bateeseteese batya okufuna ebiweebwayo bateeseteese batya okufuna ekimu eky'ekkumi bateeseteese batya okuyimirizaawo church mu nnaku zino 32 bateeseteese batya okubunyisa ekigambo kya Katonda nga tebakonvaginze mu church eno tovaawo kino ekikola si kya butiitiizi
abalala bakizanyisa, abalala bakyewala, abalala bakitunulira bulala. Naye yavuddeyo n'agamba ngenda kuyamba bannayuganda. Twebaza Katonda nti Uganda yokka yensi mu Eastern Central Africa etalina kawuka kano, era ayagala tukikuume bwe tutyo. Okuwera amakanisa, okusaba kizze nga kyekyomulundi ogwokubiri kyenzijukira eyasooka okuwera amakanisa ate nga agawera lwa bubi si lwa bulungi nga President Museveni yali Idi Amin yawera amakanisa g'abalokole mu 70s n'agamba nti tayagala balokole mu Uganda. Ne tudduka mu nsiko ne twekweka era gye twasabiranga oba mu bitanda byaffe n'okusanga ng'osaba obusabi nabwo gwali musango. N'atukaka obutasaba ne tukikola nga ffe tusaba mutima gyaffe kubanga Katonda yawulira n'essaala ey'Omukama. Naye mu kusaba kwaffe twagamba ayi Mukama tusaba ebintu bibiri. Ekisooka Idi Amin mujjeewo otuleetere omukulembeze omulala. Ekyokubiri omukulembeze gw'onooleeta tusaba akkirize amakanisa g'abalokole okusabanga. Essaala ezo Katonda yaziwulira. Ekyasooka President Idi Amin ne bamujja ku bufuzi, essaala neddibwamu. Ekyokubiri Yesu n'atuwa omukulembeze ayagala obulokole oba akkiriza obulokole okubanga nabo bwetaaya ng'abalala bwe bali, ye President Kaguta Museveni. Myaka 25 gye nsumbidde ekkanisa eno sifunanga buzibu bwonna mu ngeri yonna okuva mu gavumenti ku ngeri y'okusabamu, era tumwebaza. Obanga twasobola okusaba mu buwaze ne tuva mu makanisa gaffe ne tugaggalawo ne tusaba Mukama n'atuwulira. Katonda taasingewo nnyo n'okutuwulira ku mulundi guno kubanga tukitonda tukikoze si lwa buwaze wabula lwa kwagala. So neegatta ku ddoboozi lya President Museveni okukunga bannayuganda bonna okugondera ekiragiro kino kubanga obulamu bwaffe tubwetaaga. Kiba kibi nnyo omuntu okufunira coronavirus mu church ng'ate omaze okuwulira omukulembeze wo ng'akugamba mwewale enkuŋŋaana. Ffe wano ku Christian Life Church twakitandise era nga bwe mulaba abantu bokka be mulaba wano ba staff members aba media house oba aba church. Ekirungi nti tuli mu nsi ekwatagana ne tekinologiya. Tugenda kusigala nga tusaba enkuŋŋaana teziggaddwawo wabula abantu mu kifo ky'okutuula mu kanisa nga bakuba mu ngalo bajja zikubira mu ntebe zaabwe nga bamanya kacaayi nga pastorsenyonga abuulira ku TV ne ku radio. Abalala bagenda kubeera ku Facebook, abalala bagenda kubeera ku masimu gaabwe nga balaba TV oba nga bawulira radio. Airtel, MTN zonna zirina kati amasimu era Top Radio ne Top TV biri subscribed. Okusinga Top TV eri subscribed to those osobola okulaba ku TV yo ku simu yo. Nkubiriza abasumba bonna mu Uganda yonna benkulembera abali wansi wa National Pastors Alliance. Kye kibiina kyenkulembera mu Uganda yonna kirina amakanisa emitwalo esatu. Bwe tubala emitwalo esatu tetubala nviiri, tubala mitwe. Si namba gyenkakaatikawo nti teriiyo. Abasumba ffenna mu Uganda benkulembera naabo abampuliriza mbasaba ekiragiro kya President tugitwale mu ngeri nnungi. Tosobola kukaka kusaba, tosobola kaka buweereza. Kino tukikole olw'eggwanga lyaffe n'obulamu bwaffe ffennyini nga bakulembeze. Saawulidde President Museveni ng'ayogera ku basamize. Nabo tebakkiriza kuŋŋaanya abantu bawera 10. Tewabaawo essabo erigamba nti abazokkolwako jjajja baabo batudde katebe bawera 10 n'amasabo gaggalwewo gonna. Mu abandyagadde okusapootinga oba okusigala nga muwagira obuweereza n'amakanisa gammwe n'abasumba bammwe kubanga amasanyalaze gajja kusigala gasindika bbiiru. Waliwo n'ebbiiri ezibadde emabega. Ekkanisa esigazaako amataala olwa security n'ebirala bwe bityo. N'omuweereza abaweereza n'ababamu abawadde eri omulimu gwa Mukama tebagenda kufuna mirimu gya nnaku 3 bafune ekipakasi basombe bulooka nga bafuna ku kigenda okutambuza obulamu bwabwe. Musigale nga muwagira amakanisa gammwe. Nzikiriza nti ekkanisa ezisinga zirina mobile money muzikozese.
abasobola okuweerayo mu ngeri endala yo n'oba ogenze mu banka n'oteeka ssente ku akawunti ya kkanisa yo kikole tusigale nga muweera ekimu kyammwe eky'ekkumi kubanga ekyo ebyawandiikibwa birina okutuukirizibwa n'omulimu gwa Mukama gulina okuwagirwa. Okay, Ibrah Mukasage manyaga omulungi atulaba nkwanirizaako yakategetako naye ng'emboozi yaffe etuse ku nkomerero. It is so unfortunate if you just joined us now. Naye nga nkugamba nti atanaba kusubscribe nga kindly subscribe for latest information regarding everything that makes news mu ggwanga Uganda. This time round, not regarding all your celebrities, but regarding everything that makes news mu ggwanga Uganda. Era nga nkugamba nti olunaku olwaleero tubadde tutunuulira a special report about gatherings ez'amadiini ag'enjawulo omuli eddiini y'obusiraamu obukatuliki abalokole n'ebintu n'ebiti ebigwa mu kkoweryo era nga olwali tusazeewo tutunuulire amadiini gano how are they going to handle this situation ey'okubeera nti no more converging in churches, no more converging in mosques, no more converging in any way. So tusazeewo tutunuulire abasumba tutunuulire ku ddiini y'obusiraamu tufunye his eminence the Mufti of Uganda era nga kyayogera tekiddibwamu y'ow'okuntiko asemberayo ddala. Nkwebaza abadde yatugoberera webale nnyo bale ddala. Tujja kwongera okunoonyereza okumanya gatherings endala beyond this. Tujja kutunulira ebifo ebikola essente omuli restaurants, omuli amabaala, omuli clubs. Naye ng'olwayo special report tusazeewo tugiwe kye bayita enzikiriza faith or believing or eddiini era nga case study tutunuulidde eddiini y'obusiraamu tusinzidde wano ku Gaddafi National Mosque, then tutunulira eddiini y'obulokole tufunye case studies zibadde bbiri omusumba bujjingo n'omusumba Jackson Ssenyiga. So Ibrah Mukasage manyaga omulungi alaba nkwebaza nnyo webali ddala njala kwebaza muganda Jackson big on yourself, njala kwebaza Onyango laja upon yourself, njala kwebaza omukulu amanyiddwa nga Idris Lukwago, Tony Senabuli, Daniel Mugwe n'ekiza Kalamet bwebali nnyo ddala ate naawe omulungi asinzira e Bulaaya okubanga otulaba nkwebaza nnyo webali nnyo webali ddala. Nkugamba nti omulundi guno wano wetugenda okubanga tukoma nebaza agoberera omukutu guno webale nnyo bale ddala omulimu gw'okola gwa ttendo tukwatagane omulungi oguddako era nga tukyayongera okola special reports about obulwadde buno obumanyiddwa nga coronavirus COVID-19. Ibrah Mukasage mannya gange nkugamba nti beera bulungi, see you.